Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkwaniriza njagala kukwebaza gyosinzira okubanga otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebitali bimu mwenna mbalamusizaako n'abali wabweru wa Uganda. Njagala okwebaza abali mu Uganda abatava ku Lugonvu's Show. Njagala okubategeeza nti Uganda erankinga number 1 mu balabi ba Lugonvu's Show. Saudi Arabia yagiddwawo anytime from now eyinza okuyingira mu namba 4 kubanga abaana babatwala Uganda. Njagala kubebaza abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo abaga nti nze nkufuna ku simu mbeera wano ne nkulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kukusaba okwongera okusubscribinga, nyiga subscribe omala onyiga akade osobola okuba ng'otambula n'ensonga. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kwongera okutegeeza gwe muzadde munnanga ali eyo nje essomero ly'enkulagirira baliyita Hillview Primary School Matanga. Hillview Primary School Matanga ssomero lya Kisulo liwandiisa abayizi ku P1 paka P6 n'olwekyo gamba ntwala y'omwana wo bajja kubanga bamulabirira bulungi ate nga waliwo enteekateeka ya half bursary bajja kubanga bamusasulirako omwana wo asasula akasente katono ate afune service ennungi. Sooka bakubira essimu olunaku olwaliro bagambe nti nyina omwana wange mbadde njagala munnyambeko kiyinza kubeera kitya. Essimu ya 0752 64 74 22 0752 64 74 22 ye Hillview Primary School Matanga ssomero lya Kisulo. Baana bawala n'abalenzi lirabirira bulungi abaana, liri mu kifo ekigazi, amasannyalaze, amazzi n'ebiringa ebyo. Omwana tagenda na mufaliso, omwana tagenda na baafu, tagenda na kidomola binakina bikopo wheelbarrow seminti senyenge apaana tabitwala. N'olwekyo genda ku Hillview Primary School Matanga omwana wo asomere ku musingi omulungi ate ng'ayise mu nkola eri eya basari. N'olwekyo bakubira essimu gwe wenna eyandyetaaza omwana wo okubanga yeegatta kakyasobola okwebegattako even now oba ttaamu ejja wonna naye nga ne baba ttaamu ejja kyandibadde beta n'omubuukingira ekifo nga bukyali. Essimu ya 0752 64 74 22. Okay. Olunaku olwalero twagenda okumaliriza ku Lwokutaano nga buli omu ayogera bibye, nga buli omu ensonga ayina bwaziraba, naye twagenda okutuuka ku last at the ending oboolyawo tukkiriziganyiza nti kituufu kino kyetaagisa, kino tekyetaagisa. Sharon Mirembe Mukabandi ndi naye amaze okuba nga atwegattako agenda kuba nga atubuuzaako ati tulabe butandikira bamuyita self content beautiful gy'akolera abayuuza ku kizimbe kwali okuli CS School of Deco ebisajja biganneyo ekikyalo ekyo kikazi kyani ekyo aloli nagendayo n'enfuluma nayawo ku madani amakikazi kya Lugonvu abasajja bali ebisamba nga owulire bwendidde obuyinja ndi bulungi sina bakumpa nakuweze nenga naye kanzimbe waliwo ne posting about the best couple in town nga twambadde ziri colours ezifaanagana like the best couple in town. So I was like okay, wow, it is fine, it is well. Yeah, tubaliriza olunaku lwakutaano ate waliwo ke bagamba bwe bakimanye ne bagala Lugonvu mukubire ddala amanda aliko twali gundi ekalaga tugenda Dubai. Tugenda Dubai. And we should go for an holiday. Dubai naku zino yonoonekamu. Tugendeke naye muneerete Dubai onsuubiza n'ondeka sekitegeera. Tugenda luli kyakuleetera obuzibu gundiyo ki passport yo naye kati kiriya malidadi stole walla
Atubaliriza olunaku lwakutaano. Of course mukwano mutumbi tuba tuzze okwogera ate ebintu ebisesa ebinyuma ate nga biba bya ddala. Omanyi tukola nnyo at the end of the week tunyuma tukakkanyeko ku bwongo twogereko ku bintu eby'omukwano tumaze onoonya ssente naye ate n'omukwano gwetaagisa mu bulamu bwaffe bukuliko eyo nnyo mu byonna gye muvudde olunaku olwaleero nga bagambye nti Uganda enamba emu kati kituufu buli w'oyita mukyala wa Lugonvu naye bannange mujja kunzisanze ate abaana ba boda balina information bagiina naye kale kyonna kyekiri kyekyo ffe weetuli ate weetuli obaweereza. Okay. Olwaleero tutandikidde wa tuli ludda wa tuli wano wano wonna gyokulekere n'ogwavuga. Okay, kakati first of all abakyala wetugamba mu abaami ebizibu byaffe family zaffe family background nenkulaba nenkweyabiza munange nze Sharoni Mirembe saasoma nnyo nakuma mpitu waffe tuli banaku ekyo mukikwata ne mukifuula nkayita kamanyiiro oba kiba kinene kulangira ne mutulangiranga jjukira gye nakujja tewasoma temutegeere wammwe temukola ki so bitulemesezza okubagamba baani be tuli kyovala tupangisa tukolera emikolo wenna kutwala waffe gyenva ojja gamba wabi ne tupangisa gale nze tukolera emikolo ne tupangisa abazadde nkulaga abazadde bange tojja basanyusa tebajja kusanyusa jalabanga babi they are not worth being byo bazadde in law so ne mubeeranga mutulemesa okubagamba ebitukwatako ebituufu tulina fojinga bulamu no kikyamu abasajja kikyamu no naye si basajja bokka n'abakazi bakirina tetuli bulungi abakazi bangi bw'amanya nnyo omusajja gy'ava era nako ne kafuuka akamanyiiro tuba tubajjukiza olaba oyo gwolaba ye mugagga aliyo mikwabagane bonna batunuulidde mu kusooka akikozesanga okuwaana n'amala n'akikozesanga engabo n'atandika naye nga bw'obyogedde babigamba abawala naye n'atandika jjukira gye twava nakusanga oyina kaki embwa zino obutajjukira mu kika kyewamugwe mwavaase mwe baavu ffe twakola tulina ssente zaffe ennaku eno wakula oyina kaki olaba simanya tuvuddeyo kati olaba ofuuse w'amaanyi nnyo wali omukwano gwange omukazi yamulangira n'amusuulira ennyumba namugamba bwobanga olowooza tukoze babiri bino byonna bibigenda okunnangiza weera n'akwatamu essaati n'empale n'agenda akola ebibi n'amulekera ennyumba kumulangira waliyo abasajja abatalangirwa baliwa kati yali olowooza muli bamaanyi nnyo n'omutunuulira kana akayimba ke mutunuulidde ekika kyewamwe kikatunuulidde baganda bo balinze lwolifa bangobe bawoze bya busika ate mulina akala ke munaasikira kyekirala gayi kyeyakola information nyingi ate gwe gy'olina gayi kyeyakola n'akwata essaati ze n'akwata empale ze n'akwata engato n'amulekera ennyumba akayumba kabwakabana munnange ey'ekinaku omuntu yandibadde yeggulira kyenkana ky'omwagalwa we naye nze si kweggula nti ki nze ndowooza nti mwemanye paka kati nze bye saagala bye mutalina nnyo okukola Sharon tombuulira nnyo basajja be wayagalako tebikwatako ebyo you get me omanyi mugwa mu mukwano kanti olaba kati n'oyo nti yali anjagala oba yali tombuulira basajja bakwana tombuulira bakwana kubanga kiri kisobola okudda oli mukazi agala abakazi abajja bamukwana bangi nga amugamba mbuki nedda gye bali abakazi nga wagwa mu mukwana akuloopa gamba siriwala naawe sikuloopa bungantuula olaba gundi oyo waliwo omusajja yayagala ka girlfriend ka taata wange omuto ka girlfriend nga kali mukwano guli pure ne taatawo omuto gayi n'awandiika ebbaluwa omulala wendigwankwayagala obwo obusajja bweyagala ate bulimu nsa olwo gayi oli yalina akaduuka nze golaba n'abiteekamu n'abiwa omuwala n'abisoma n'abireetera taata wange omuto n'abisoma n'amanya nti ono yanjagalira omuwala wange n'abizaayo teyalumba gayi era teyamukonfronti ng'amuvumi teyamulina kyeyamukola yakwata ebbaasa kawungezi ssaawa nga 12 ng'agenda ku kaaludo n'asooka agiyisa ewaka n'agiwa omukyala
nga nsumulule n'amugamba eno ebbaasa eno ebbaluwa yimpeera omukulu n'ebirimu. Ng'abakazi bwe mwemanyi kizibu nnyo okuwa bbaawe ebbaasa ensumulule n'otagisoma. Tombuuza kyali mu nnyumba ekiro nga Gaaya akomyewo. Yagera 12 nga kimanyi nti 2 omusajja ajja kuba akomye obusungu bukyali ku top. Kampitewo ko nteekewo ebbala. Namugaji mumpeera omukulu bw'aba akomyewo. Nze sobola kugamba. Nedda. Kati abakazi gye bali munnange Amagwa osobola okugamba bbaawo mbuno. Mbuno bbaawo akwana amagwa ali awo g'osobola alaba. Tewakeera ku makya. Tukole shona twazze kola sho twazze kola bya ddala. Ati shoza pezibagadda. Osobedde tukole sho tugenda manyi kino obudde bugenze tune dakika ntono wano. Kakati tukyali ku Lugonvuzi show Mukwano Mutumbi awamma gwali awo osobola okuloopa Gaaya kwana nga kulemeddeko. Just nyiza okwogerako naye nga siroopye. Waliwo akwana n'akulemeza maane ngayinza okuleetera obuzibu. N'omugamba nnyina n'akulemeramu eno gamba ono nti munaye gundi oli annemeddeko naye nze namugamba kino naye asisituka kulaga message maybe mobile money. Naye baaba nnyina gwe mmanyi Gaaya oli mukambwe mukazi yamugamba gundi ankwana n'amukuba empi. Gaaya yayina mulukaye nga kiddaabo kabini omumanyi ddaabo kabini. Nagera kagaye kayi kavuga buno omuluka wofielda kudauti. Namubaza nga avaayo eri mu bo wakati. Namukuba ebyuma. Nagimutunuzaamu n'amukuba amatala misana tuko. Malemba namukuba ebyuma. Misana tuko kati oli already amanyirwa onaamutegedde. Nagimutunuzaamu misana tuko. Okumala eddakiika nga namba beno tebatambula n'abeeti tebatambula. Oli nga tavaamu n'ono tavaamu. Naye kati oli nga amanyi ono nanyiri mmotoka eno yaani. Firimu ya Luganda bakina. Reality. Najja Ddaabo kabiri n'agikuba kati nnyo reverse. N'amuviira. N'agivugira ku mukono okuli oli yennyini. Tuuka bulungi. N'asimbula n'agenda. Yali njogerere. Yali mu Luganda nga teyeetaaga kwogerera. Esemuke teyagituulamu. Tudde ku mulamu nati kati okay tudde ku mulamu. Teyagituulamu. Webadde si firimu. Reality. Waliyo abasajja, waliyo abakazi ng'asobola okwogera. Of course, tukeme waliwo Gaaya akulemezaamu. No, nze nzikiriza nti nga naffe abasajja bwe tugaana. Nga weebale naye. Abasajja mugaana. Tukole show eya ddala. Abasajja bagaana abakazi ababakwana. Abagamba mbuki. Mbunedda I have someone. Weebale naye ndowooza nsobola okukitegeera ky'ogamba naye ndi musajja mufu ate nnyina n'abaana. Tuli ku show. Abawo abagaana. Uganda. Ab'emyaka emeka? 25 kwana. Nga baggwanga ki? Baganda Bachoga Baddiini. Bakatuliki Basiraamu balokole. Teri musajja omukazi agenda okukwana aba alina ssente. Munnange ne bwe ziba ssente. Kati kijja weebale nnyo. Kitukomyawo nti omusajja olina okukola ennyo. Kati waliwo abantu era nali nnyina gwenjukira n'omwana ye. Abavubuka bano abaagala abakazi abalina ssente babajooge kiki ennyo. Olina okumakinga sure nti omukazi takubisa ssente ze. Ne bw'oba n'omukazi ng'akusinga ssente lwana nnyo. Tomulemesa kola mirimu gye wabula lwana nnyo otuuka akaseera ng'omusinga. Wadde akusinga lwana nnyo otuuka akaseera ng'omusinga bajja okuwulira. Omusajja omwave wakatawulirwa ge mazima. Ne bw'oboggola bagamba nti aboggodde ate kaakati kikyanakola. Era alina kuboggola. Ne bw'oyogeza kaze litya ate kikyanakola. Omusajja omwavu taba na keya. Ne bwokera ku makya n'otwala obwana ku ssomero baga nti ate yalina okukola ogwo gwakutwala abaana ku ssomero. Ne bwokera ku makya n'ogamba nti kaakati nze kambeerewo mbeere nga ndabirira simanye waka abazimba bakole buli baga nti kati fo amaanyi. Lwaki ntya nti ssente za mukazi. Omusajja omwavu taba na keya waka. Kati abasajja bagaana nga babakwana. Bagaana. Bw'oba ng'ozitowa. Making a show. Wazi nga nakwanya tayimiridde. Ne bw'aba ayimiridde. Ne waliwo omwana ayinza okukwana n'ogamba kati gundi nakwana. Omutegedde.
Tekati tasobola gana oyo omwana tasoboka era mu nsobi gy'oba okoze kwe kumukkiriza tomusobola alina bulamu bwe bwagenda kukuba empi alina byayagala nga oyo ate mu bw'oba oyogerako gwe kikyatayina anti agenda kitwala nti gwe alina kukozesa bukozesa Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe kyemukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala high energy electricals abakuwera bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ga njuba naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2 essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bebamwe ba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masannyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya mwebale nnyo mwebalire ddala tukwaniriza owooluganda Eriyo amannya agange nze musawo Aida Nassolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray owooluganda Eriyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse kubakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike Kasalamu. Kasalamu. Oba nkwaniriza. Ate tebakajjamu wallahi. Sharoni. Wefuge kakana. Abadongo mwefuge. Manya kala twekube. Twekube. Ate bannayuganda zekyobola mu social media omukyalo ebambe talina buzibu. Talina. Naye mwasooka ne mutambula. Kati ate omuzeeko tugende mu show. Sigamba oli. Ogamba gundi bamitani mukyala. I love her. Bamita mukyala. Naye nalaba ssebo bafeeri abamukakanyeko bamuvuma ngana ye. Bamukyala kani. I'm forgetting the name of the man. Mukyala Kabuye. Mukyala Kabuye. But I love her. Inenge jankwatiramu ecupa. I just love her. Yagamba. Olaba nanga anywera ku kikirasi kino banvuma. Nanywa. Bambi tobaddamu bafeeriya she's good I like her banoonya buli abali waggulu bamukkakkanye bensi yabalemerera kati baagala balemererwe toyanukulayo bwekiba ebiseera ebisinga abantu abasinga tulina okibagamba omanyi bafeeriya batulemeramu nnyo ayagala obafaanani bafeeriya abeera awo nakkuba waliyo boyfriend yeyankuba maani nakuba gwe eyankuba nezivaako mutegedde nawe yakuba yankuba nezivaako nengana ye nemmome wali ogenda muddamu era nategera nengamba tosobola nagamba nemmome ng'okyasula naku za gundi omaze emyezi 2 tebakusasula okyali mukama wange yansasudde nziza abaana ku ssomero ate kati gwe togamba oyo nze ngamba oli omulala iye naye bana olwairo olugamba olukutte nawe ensi yaliremerera eryo kati
Simanye mayigwe tuliko ne oluboy Chama nange madde nkuba ngamaye tukuba bonna tubakube kale bagambye akukyayirako nga nawe mukyayirako oli ku Lugonvuzi Show essomero balimanyi ya Hillview Primary School Matanga gyoba otwala omwana olirengera bulungi omusajja atukola bulungi nti bwe tulyogerako nga atuwa ebifaananyi bwe tulyogerako nga atulaga bwe lifaanana ddungi nnyo litudde ku lusozi lwaliyo liriyo lyokka lyetyebese ye Hillview Primary School Matanga namba y'essimu weeryawo okumanya ebisingawo 0752 649 bw'obakubira obaga nti mwami Lugonvu yaŋŋambye nti nze mujja kunkolako mu ngeri eri sipesulo bajja kukolako. Sharon obadde oyogera ku kya okuba tukomewo okubeeyabiza tubeeko newe tukoma ge mazima lwaki nti abantu bano twembi tetuli kyekimu nti Sharon wenjagala omukazi mu mbeera yonna gy'oliko nwana nnyo okulaba ng'oli successful kubanga omusajja yenna anyumirwa nnyo okubanga atambula n'omukazi ali successful temumanyi moment zinyuma Sharon ng'okubanga muva ku mulimo ne mwesisinkana nga mutuuse mu sitenseni bazze wammwe ng'oli mu mmotoka yo naye ali mu mmotoka ye ng'ova ku mulimo gwo naye ava ku mulimo gwo nze nzikiriza nti sente tezitabula abantu kasita mubanga muzitegedde anaatabuka ne bw'aba mwavu atabuka n'omwavu ayenda naye si bonna nti ekyo bakyagala abantu bangi nga tasobola kumanya bunafu bw'onaabuserikira ng'akweka bukweke okitegeera kaakati gwe tojja kumanya ani yaani ebiseera ebisinga abantu bonna tomanyi leero oli naye oba n'ekyo onaaba naye ebiseera ebisinga abantu bonna mugambeko ebyo by'owulira nti ne bw'abimanya n'abisaasaanya si bibi naye otuuka omusajja naga nti nabasanga mu muzigo kitaawe ne nnyina nga bali mu muzigo tebalina wadde 10 n'ennyumba kitaawe gy'asula mu nze nagizimba olwaba akumaze okitegeera si bonna abasajja nti bw'akikola nekiva ku mutima naga nti nze nakola olwange sijja kutunula mabega abasigadde akubalira buli kyakkoledde weewalanga nnyo omusajja oba weewalanga nnyo omukazi agera n'akujjukiza byakkoledde nga bingi aba akujjukiza bujjukiza kirungi ogambye okujjukiza anti ekiva mu kujjukiza kuba kulangira agamba byakkoledde bingi togeza n'obyerabira nno nti mbikkoledde okiraba abamu beerabira bwe yeerabidde bw'okolera omuntu ekintu totunulayo nti nakuwa akagoye nti togira noga nti nezo engoye ezaalimu zanvumiddemu ze nazimugulira nedda awo si we twandibadde naye olw'okuba tetusobola kumanya ani yaani ono agenda kweyisa ati enkya tetugenda kumanya oba n'enkya tunaasigala twagalana nga bwe twagalana olwaliro tubeeko n'ekkomo tetweyabya nnyo when it comes to jenva mugambe biki ebikwata ku jenva bikwatako ki mama wamulabe taata wamulabe full stop tokwekanga baŋŋanda zo abalabire waffe kubanga abantu abamu tuli Kampala naye nga gye tuva honestly tutya okutwalayo abantu baffe aba abantu betwagala nti wenamutwalayo nandaba nagamba Kampala sebo naasula wano alipinga obulamu bwe buti ewaabwe bali bwe bati kati ate ogwo musango gugwo lwaki e Kampala olivinga ng'omumbejja n'omulangiranga mu kyalo babonaabona kati noonya musajja asentegere waffe ekyo ate kikyamu lwananga nnyo wesetingire wamwe tosuubira nti ebyalema kitaawo okukola n'okukolera nnyoko n'obbakolera nga mukyali bato bbawe yagenda obbikola ewammwe lwaki bangi balowooza nti ebyalema kitaawo okukola n'osanga omusajja myaka 45 ali mu kufumbiza muwala we nagaa nti ye baleete wano obukadde 10 zaaki zeri waffe zayagala muwala we bamuweemu mu muwala we era nze nkubuuza nti owulira nti obukadde 10 bwe mbukuwa oba otebenkedde because money is nothing. Abasajja abategeevu tebasaba mutwalo. Basaba Bible. Kati ojja kundeetera ekifaananyi kya Kabaka ekisingayo obunene. Ondeetire n'ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli ba Kuruhani. Ebisigadde munaalaba ye musajja omugagga. Toyina w'otandikira kumumanyirira muwala we. Era gamba nti bye watwala muwala wange jangu obinone. Naye gwe oyagala ofuna omusajja akujje mu bwava akuwadde obukadde 10 bakolemu okukwata kuva mu buto kitegeeza nti agenda kuwunyula muwale we emiggo nga tolina nawe ojja kujja sente ze zimuddiza naye nze nkubuuza nti wampaaki ekikubya muwala wange jangu okinonenzeriza muwala wange
okira jangu okinonezereza muwala wange so tuleme gamba nti nze kati nkikola ono omusajja musikeeriyo azimbire bazadde bange nedda. So nolwekyo kyotegezaako nti abantu bano betufuna abapatina baffe baabagalwa baffe tetulina kubalaga cause most of the times osobola okuba ne gy'ova oba ewammwe naye ng'ate omwami ayagala agenda kulabayo otya omutwalayo tagenda kugeya ajja kuvayo ng'agamba mumulabire eno Kampala naye ewaabwe naye Kampala anti yo yaba takwagala omusajja yenna akutuulako n'akugeya musiru takwagala omusajja akutuulako naga nti mukirabirawo tekiwuuma mukirabirawo kikyafu mukirabira oyo musiru omukazi yenna kasita omwebakako kikkakatako kuuma ebyama bye n'enkula ye ne bwe mubanga mwawukanye era sigaze ekyama era nze newunyanya balimubuuza nti lwaki mwawukanye ekitwawukanyiza anti oyo omulaba oli musiru nga n'akubuuza lwaki mwawukanye tawasangako omubuuze lwaki mwawukanye okitegeera no omukazi mwali mwagalanyeko nti omusajja mwali mwagalanyeko nti sigaze obunafu bwe asigaze obunafu bwe kubanga buli muntu alina obunafu bwe bw'onakeera ku makya n'ogamba nti ekintiisa okumutwala mu kyalo ajja kudda atugeyeyo si musajja mutuufu olaba ageyeza gye mubeera ate olugwa omuntu omusajja yenna agenda mu mikwano gye wamma mbadde mbeebuuzaako mukazi wange ono bwe tubanga twebaza alina ekintu kyakola afuluuta toyina kikola ayagala manne bamuyambeko agendewa tumanyi nti nze n'okugeya mukazi wange kinnuma nga sinze mugeeza nga mumugeya nti oli kuŋŋamba naye ngenda kwogera ogenda kwogera ku mukazi wange ogenda kwogera ku bba wange munange tamalaako bulungi tubeera twakagira ddakiika emu ngaagwa tobyogera na mikwano gyo tobyogera na mikwano gya bbaawo ŋŋambaani noonya omuntu genda ewa nnyoko waakiri maama wange mugambe maama omugeya kituufu ekyo tekirina buzibu mugambe munaye omusajja omulaba kiri kityankoze nti maama wo akwagaliza obufumbo bano tebakwagaliza bufumbo basigenda kuwebula bba wange maaso ga maama wange tekirina buzibu bakisigambye taata wange kubanga naye musajja bonna bwe kibanga kiisi noonya abantu abo ababiri kubanga ne basenga ennaku zino tulina basenga batono bw'osanga ng'ono senga mukwatagana ojja kusanga ng'oli naye maama ne taata azibira ekyalo ku lwa muwala we kubanga tewali muzadde ayagala kulaba ng'omwana we aweebuusa naye gino emikwano otandika okwogera ku mukazi wo otandika okwogera ku bbawo kakati wamma ndabadde mugamba n'emikwano gyo ne bwe mubanga mwawukanye ne mukazi wo tegirina kumanya kibaawukanyiza na mukazi wo mubireke byammwe mubireke nammwe mulina obufumbo bwammwe lwaki muyingirira obwange twagala kukuyambako temunyamba mweyambe kubanga n'obwenki ayinza okgenda amaanyi g'otadde ewange gateeke ewogwonyweza ebibi omanyi guno mulama lwaki njagadde tukukole ndabye social media ewuumye nnyo wiiki eyewedde nga ndaba of course omuyimbi gy'ostedde ne Prima their parents bazadde bavudde wala balina stories nyingi bo bennyini naye social media etuvuze speed nnyo ffe ng'abaagalana abamu abali mu limelight nti twagala ensi yonna etegere bye tuyitamu atwerangire tukole buli kimu ate nga si bo bokka just for example scenarios omwe ziri mu ffe abantu naye just because bano be bavaayo ne bateekayo ne tulabirayo ekiruma oyo neno bibaayo weewalanga nnyo okudiringa n'omuntu atalina kyafiirwa ffe abasajja tufiirwa omukazi ajjukira luvannyuma nti afiirirwa anti abasajja omusajja yenna bw'oyingira oluyombo n'omukazi tusobola olaba abasajja tusobola okubeera mu nnyumba nga wano Sharon n'onvuma n'oyomba n'otabuka n'oyasa buli kimu nga towulidde eddoboozi lya musajja omutuufu nga livuddeyo okitegeera era akola ekibegano ompali bekyakola kibijja nga kyafa wabweru baleme kukola ki kuwulira omukazi okerako nyaga nti kibadde tekimala nako ebibuuzi twabimanyira kyokka omusajja eno okerako nyaga nti ekyo nakyo tekyagenda nawasenga waakyo taba musajja guba gusajjasajja okitegeera kakati ffe abasajja tulina ebimbe tulina okwesirikira naga nti
ayogedde bw'atyo nti interview nejja njagala nnyo okwebaza Kenzo ayina engeri gye playinga mu cool issue bino ebyaliwo ebyasinabyo neno eriyo nyine eriwo eya big eye naye eya Grammy naye agihandolinze ne machuwawo maturity ono omwana ali mulwali naawe ali muzanyo anoonya just mawulire kaakati otuuka akaseera nga ne bannamawulire ne bajja nti agambye etyo nti agambye bw'ati tolabirira baana tolina maanyi tokolaki kale ate obadde oyinza ojagala ngambye ki mukazi wange agambye kale nti agambye kaakati naye nabe mutulabisa nnyo bannamawulire tubeera ng'abaana batategeera temulina byammwe temulina issu zammwe tuyina mufe ku zammwe owooza agambye oli mwenzi simanya gundi oli mwenzi nti naye ng'akavubuka akagamba oli mwenzi kakeeba kakubuwala 10 mu mwezi gumu ate nga sente ze zikawaga kaavu naye olemedde ku musajja omulangiro obwenzi kyeki mu bulamu waliwo ebintu byetulina okuplayinga nga kireke kigende agambe atya nti bwati nteekaali tewali mutawaana kale mwebale nnyo mwebali eddala ajja kunoonya omukazi omuleke mu geemu ye atuuka asirike ye tewetikkirangako mugugu nti naye yabyogedde tolowoozezza ku baana nti mugira kale nze muvumanzi naye teyabyogedde muleke oli ayogere abantu bano betuzaalamu abaana oba betubeera nabo ne tukwesa ne twawukana ddi we tulina okuba nti tukwatagana wonna ani yabagamba nti obutakwatagana mu bufumbo bujjawo kukwatagana oba olina omukolo nzije ku mukolo gwo kubanga nkulinamu abaana kisinziira ebimu waliwo woolina okukoma naye kati nze obulamu obwo sibumanyi nnyo naye nze ndowooza nti okuba nti mwali mwagalana ne mufunamu obutakwatagana ne mwawukanamu tekibajjaako okukwatagana nakukolagana ate nze kyensinga okuwagira stay friend with your ex kubanga mulina abaana mulina abaana mulina ekibagatta tosobola kujja ku mbagayo naawe tujja ku mbagayo tata w'abaana jangu ku mukolo olabe nga ngenda obujja obwo bujjawo naye ate bujja ki nga twakita ekyo kijja muli ekyobuntu ak'obuntu n'abakutunuulira bakutunuulira nga zokkeneka she's my friend, she's the mother of my kids bamutwala ekyo kyo mukireke ebisigadde bikole naye ekyo kyo mukikole kyesonyiwa ekyo gamba nti ne ku mbaga genda nedda ku mbaga togenda jangu mazaalibwa g'abaana bo jangu nga tubatiza sewaka nange sijja kujjawo temujja mufumbe banga ekifo kiri wabweru wa mwami wabweru wa mukyala mugende kubanga mwamovinga on omusajja musubira okuba n'omukazi we naye tukusubira kati gwagana kujja otinkane mukyalawo ku mukolo gw'abaana bange era kikyamu kati nze nsijja n'omwami wange nedda better serious baana tukuliza baani baffe gwe naani nze naawe kati oli yabazaala ati kati oli yayo tatawa obulamu gwembeera naye kati munnyonnyola embuhu pate y'abaana jjukira abaana bano bembeera nabo oli bamuyita daddy onfuna awo baaba kankubuulira amazima oli daddy siraba musajja nga ajja azunga n'abaana bange kati lindako omusajja atali wange nga nkusanga ku vidiyo y'abaana bange abaana tubeera nabo ffe bamuyita daddy lindako mpozi ng'abaana omusajja wasuula obuvunaanyizibwa wasuulawo naye nga vidiyo y'abaana bange omukazi twayawukanamu twafunamu obutakkanya on n'afuna omulala vidiyo y'abaana bange nga gw'ogusajja ojja anvuzeeko antutte n'emmere kulaba baana anti kati era naye kimu ku byensinga okulwana ebisigadde bibeewo okwawukana kubeewo naye nsigaze kasitoddeyo abaana anti kati laba yesusa nange kugamba nti munange ate nvugaako oli munnyonnyola ki nti nvugaako lugendo tulaba abaana nyina okuwa space jangu wekka lwaki nzija nzekka kale fayini jangu ne bbaawo nange nzije na mukyala wange jangu okikkiriza jangu naye mukyala we asigale abaana bange nze nebaawo asigale mu mmotoka kati omanyangu oyo omukazi agenda kuloga abaana bange azze kukola ki kati naawe bbaawo okumanya azze kukola ki jjukira bba wange yalabirira abaana be waka emmere gye tulya nange jjukira nti sente zisasulamu school fees tuzinoonya nono omukazi gwendi naye omanyi kyo baneeza ttamu ye yazimpadde nga binkutte kati omuntu akole ki kubanga hunesi wenna ajja nzekka omwami wange ngenda muleka ewaka nga agamba n'omukazi lwaki agenze yekka
nawe wonojja weka wewo bajja ko kama lwaki agenze yeka katweddingane twewase byagaana atugenda nakula kutana tujja kudda te Friday jja tubebaza okuba nti mubeerako you subscribe omuntu mu butambuza mwebale nnyo mwebalire ddala twagala obajjukiza nti buli Friday mukwano mutumbi tubeerawo ne tusekamu. Life is all about having fun. Oluusi ne twagala ku ebintu ebiza obulamu engulu. Kale asiye School of Deco gye tuli muleta abaana abamaze senior 4 senior 6 of course P7 nayo nga teyasomako we groom them to make them a person of course ne tumufula omuntu asobola okuba boss okubeera omuntu ow'amaanyi. Namba y'essimu eri 0777 tusanga bannateete opposite Petrol City Kukanya Plaza second floor wetuli mujje atufune skill. Okay, nze njogera ekyokujjako okubagaliza ekiro ekirungi naye nga byonna mu byonna okwawukana n'omuntu gwe mwayagalanako si lutalo. Wafiirwe wabwe ngende ebibazo bikyali bingi ono mugambe nti owewaka sezaala wange yafudde aba sezaalawo nakuzaalamu abaana mbale manyi abaana bajje naawe jangu kusenga w'abaana agenda kufumbirwa nziruka emisinde enzije ekyo kyawukana naye mu kaseera k'ennaku ojja bubina ebyesanyu abaana baweereze bajje naye sezaala afudde jjajja w'abaana bo afudde nti w'abaana statement Julia jjajja w'abaana abaana be bali benaza w'abaana jangu oli mugambe nti ngenze kuziika wa sezaala tugende ffenna wajja okuŋŋamba kankutwaleko awajje tekira nkugambye ekintu kimu ku birthday abaana bange ku video abaana bange simulaba nzije ntya jangu weka amunnyonnyole nti ngenda kukola ki otuba ku video ne tugendera ddala chipya neti oli ye mwami wange yaliwo wonkonvinsinga nonnimbalimba nontwala ngayi yakulimbalimba ati nafumbirwa ate twayawukana mu bulungi yakuntwalako nengenda kati nyindi happy gwe tewafuna olumaliriza ku birthday neyowa ebintu amasanyu ge tuyinagana tudinda munange waliwo gye ngenda woli wali anninze mu mmotoka obedda atudde wali anninze naye tojjukira mu kaseera kafe naye tojjukire kati bakuyita mukyalawo ng'akukimala batunyumya obwama kanzije Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu